ukafuri jeliyo tara okuja hongo bajo ikizaje kusoma Qur'an nebo atamani kusoma Qur'an istalo ijawa wama huwa nabihi niyaba ni kaina chifikira watu na umraba jai na kusikara akuli yule kana yashhad abada kakasa an la ilaha illa anta jawali musingi na mulala inna ومتقوا الله وحدك أمك لا شريك لك لك التي مكتبه وأن محمدا عبدك ورسولك لما اسم النبي محمد وجهه إلى المقروء وأنت أعلم به منا نعرف وسيمك من اليوم ومن نفسه ومسلمك ثانية وقد جئناك سنة يوم قوارو أبا قرأ برامو يكسب نفسي زمني كرام يرانو إسا وستر الكون يذكرو نقرأ برامو يوم قرأ ستيشن إسا وكمنا في مجال وقتانا يوم قرأ بيكي يغانا ساسا مقتانا sabakatunda abakatunda ila aboganda n'icyo kimaze y'ababajiza ibintu byesibije ndanga buri muntu yesibije ndanga ndanga siwo mulungi mutukya Allah omuntu wabanga atagenda emakati inaye amagenda kuka oliddaki oteeka okubanga olina tikiti ey'amagenda n'ey'amagga olukobere ng'oli mustaqimu omuntu asobola nabakati okufa kasita omuntu afa emirimu gye gyonna giyimirira teteza kada haja kuserifu abandasana abandasiba abadatora zaka babayina kusukura zaka yagene baka ayo kusukura lima leo leo kwa yasunde esana kwa tuka kusabati waiba mujeko waiba abunanyizwa kusala naye omuntu kato nebayazina nga tolimu bantu babatadde mu jjeneza olwaleero wakati w'omulaba bamuleeta osuubira kukola muyimirire tuyimirire tusirikirire olowooza ku lunaku tubadde okuyingiza mujeneza n'okunaaza bakunaaziza bunaaza n'okusitula tukyasobola kutambula n'okwambaza bakwambaza kwambaza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun okukita kyamuzanyo gyolabe muzikiti gwonna awali jenese yimiremu jenese bipime bulungi oba kisobola naye oba tukisobola buli lwomulaba manya nti agenda maaso ga subhanahu wataala yeetaaga kusabibwa akanga ebiri abantu akateeka abantu mutaana omuteeka mutaana sharia y'Isiramu etulagira bw'aba mwana muto agutwalira Mungu bwe baba muntu mukulu bajja okuba mu maaso basatu
batano musanvu bajja kulaba gereza myaka mutaana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sebo kadde waffe Mbuga Dr. Alhaji Kasim Nakibinge Kakungulu era omukulembeze waffe mukama wange Super Supreme Mufti Sheikh Galabuzi, omukulembeze w'abamaseeka w'olukiiko lw'abamanyi olw'okuntikko Sheikh Lunanoba, mukadde wange Sheikh Kizza, President General Misbauddin Lowetwale, wantwala ennyo Sheikh Jamil Mwonge, Sebo Mulangira Kalifani era chairman wa masikiti, Your Worship, the Lord Mayor w'ekibuga kino, abanga abaka wa Parliament abali wano, Honorable Kawalya, Honorable Byakatonda, n'abalala beesobodde kulaba betwasuse n'ababasukira ddala mu nsanvu abazze, abalamuzi okuva mu kkooti ezitwala amateeka mu Uganda n'abalamuzi mu kkooti zaffe za sharia, bawobbi b'Alhaji mwenna abalaba b'ekibuli abasoma naye, Profesa Ali Kateregga wamu n'abalala bawobbi be basandaga kutubadde tutambulira, Omakatikkiro Deputy Katikkiro Sekimpi, kandi bamenye mwenna naye ebiseera ebyo wamu bwenna tubadde, Commissioner Electoral Commission Haji Sebagala, abakungubazi bannaffe mwenna, ab'obuliro olwangira ate era ne bamashekhe mwenna abali wano mu bakyala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sebo Mbuga musajja w'agenzi, naye mu myezi omubativu ku byo ebbanga linali naye ku lunaku olwo n'ennaku ezaayita nga gamba ttiimu omumanyi. Alhaji wayogeranga ttiimu kubanga lwe nali n'akava ekigali nalemererwa okujja ennaggulu nga nnina ekifuba kingi. Alhaji n'agamba gwe jangu kubanga Mbuga aba ayagala okutunulako, bwenna avaawo neekwasaani Kasimu ya ne Mbuga Alhaji bwenna abaleetera ekifuba awo, sikimanyi kifuba kino kye twavudde nakyo Rwanda tayikuki, naye nga nnina okubaawo era okubakanya okuweereza, naye waliwo ekifuba ekyazze ekirwasa nakanyamu omungi nga nange sitekye, era ffenna abaava mu mizannyo eRwanda twakoma kusebuuka nga tubalwadde mu ngeri etategerekeka, ekifuba nga kikiri kusimbikana, naye buli omu ng'ennyingo zikola nga zimulumu. Sebo mukama wange, ttiimu yeeyo yayogerawo, weebale twagala
nnyo ate webale kwagala mukwano gwo kuba naye abadde akwagala nnyo era Kalukubiri aga nti Mukama wamutegeezezza wamukubiddeko era obulamu era n'ategeeza Pawulo nti nnyina gye nnina okugenda ewa Kalifa nze ne Ssekajjamiru yatuyise tubeeko gye tulya akantu nenga nze teyantaddeeko naye yatuyise babiri Abdul Lusereko nze ni ne Ssekajjamiru oliba okoza application eriyo ndowooza anaakuyita naye nsiimye nnyo obunsanze mu Angira Kalifaani era naŋŋamba ekigambo kyekimu nga kikololeekinga namulangira naŋŋamba nti bw'ona oba osiimye kakati kwejjira mu kifo ky'omuze Mukama nja kujja inshallah. Bakadde bange there's a reason lwaki tuli ekibuli tetuli wano by mistake tetwawuze Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله. لا ينكون محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله لا إله